Bannakibiina kya National Unity Platform basazeewo beekolera alipoota Eyabwe ku Kukitabantu abasukka 50 ekyaliwo mu mwezi ogw'e11 omwaka oguwedde. Kinajjukirwa nti wakati w'ennaku z'omwezi 18 ne 19 omwezi ogw'e11 omwaka ogwo oguwedde, ebitongole bikuumaddembe byasasira amasasi mu bantu abaali beekalakaasa nga bawakanya ekyokukwatibwa kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine eyali anoonya akalulu mu bitundu by'eruuka mu kitundu eky'ebusoga eyo, era bwe yakwatibwa abantu ne beekalakaasa bangi ne battibwa. Naye n'okutuusa olwaleero ebitongole bikuumaddembe babibanjiza alipoota abantu ab'enjawulo bekyaganya okugifulumya. Omwogezi w'oludda oluvuganya gavumenti Joyce Baagala Ntwatwa ategeezza CBS Manduso nti basazeewo beekolera alipoota ku ttemu lino eryakolebwa ku bantu ba bulijjo. Tekanga bali ku ludda oluvuganya nga tuli mu nteekateeka ey'okufulumya alipoota ku nsonga eyo yennyini, naye ne ku ttemu eddala eribadde lijja libaawo n'otabaawo alipoota. Nze ndowooza nti oba oli awo abali mu byokwerinda bannayuganda tebabalaamu magezi, tebabasaamu kitiibwa. Omuzungu kyayinza okugamba taking for granted, bagamba niyo tutafulumya alipoota bijja kuggwawo, bajja kusirika ekintu ekirala kirungi. Obulwadde bw'obutafulumya alipoota eziva ku bintu eby'enjawulo oba obumenyi bw'amateeka obugenda maaso mu ggwanga, alipoota obutavaayo bulwadde bwa gavumenti eno bwa lukonvuba. Ekisigwe mulundi ogusoose ng'abeerawo ensasagge, wabeerawo okutibwa kw'abantu ne watafulumawo alipoota. So obutafulumya alipoota ku kunoonyereza bulwadde bwa gavumenti eno bwa lukonvuba. Emisango mingi egibadde giziddibwa abantu bangi abafudde, including n'abantu mu gavumenti, mujjukira Kaweesa, Kirumira, abasiraamu, naye nga tewali alipoota efuluma. Wabula minisita w'ebyamawulire mu gavumenti ya wakati Chris Balyomunsi agambye nti ab'NUP baddembe oba baagala beekolera alipoota Eyabwe. Baagala kugifulumya ekyo balina eddembe, naye ffe gavumenti tukyanoonyereza. Kati ttiimu gye gavumenti yateekako tenaba kumaliriza lipoota. Lipoota bweba ewedde tujja kugifulumya mu public era tulabe ekiddako. Balyomunsi era agambye nti ku nsonga y'okuliyirira abantu abaafiirwa abantu baabwe mu kwekalakaasa okwo, gavumenti ekyakola okunoonyereza okuzuula engeri gy'egenda okukikolamu. Bino lya riots mu Kampala tebifaanagana n'ery'e Masaka, kubanga Masaka bali abatuuju bagenda mu nnyumba y'omuntu ne bamukuba ekijambiya ne bamutta. Awo kyali easy ku identifying omuntu nti ono bamusse. Y'ensonga lwaki kyayanguira President okubaweereza amabugo ga miliyoni 10 buli famire. Naye bana bafiira mu noonyereza okumanyi abantu bafa batya, kubanga bamu bali mu buvuyo, abalala bali ku bystanders, innocent people. So report tenaba kufulumya. Yes, kati bwe befulumye President ya promising nti tuyinza kujja tubafunirayo okuyamba families. So tukyalindiridde report esooke efulume then try government kisobola kukola. Weerungu bamanyi bagifulumye. Abakulira ebibiina ebigatta abakozi ba gavumenti ebyenjawulo batabukidde Ministry ensonga ez'abakozi Public Service olw'ekiragiro y'abakozi ba gavumenti bonna nti bagule essimu ezaasera za smartphone basobole okulondoola emisaala gyabwe, nti ate akikole ayinza obutaddamu kulaba ku nsimbi za musaala. Minisita avunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti Muluuli Mukasa bwe yabadde atongoza enkola eno ey'ekikugu eyatumiddwa Human Capital Management System, gavumenti yegenda okweyambisa okuzuula abakozi ab'empewo. Yagambye nti kati ligenda kubateeka nga buli mukozi wa gavumenti alina okuba n'essimu eyaseereza. Kakati na bano babadde babuzaabuza abakozi ng'oluusi amujja ku payroll n'amuga nti public service yakujjako oba ekusazeeko ssente bwe ziti. Ebyo nabikoze ekibikomye. Kakati oli tejja kumwetaagisa kutambula eno n'eri n'ava eno n'adda eri ng'anoonya musaala gwe oba bamuzeeko. Simanyi waliwo nekibayita supplier number. Supplier number tojja kufuna mu ssente nga tofunye supplier number. Naddala mu local government ebyo nabyo bikoze bikomye. Kubanga omuntu lwayingira mu kifo ne bamuwa ebbaluwa emukakasa mu kifo, information yonna neba eyingidde mu system n'ennamba agifunirawo. So yenkola eno gye tutaddewo bw'abanga mulwadde
talina kudda ate kuwandika amabaluwa nti sebo sijja kusobola ndi mulwadde. Agenda ku system ku simu ye smartphone n'ategeeza mukama we nti ndi mulwadde ndi mu ddwaliro, ayinza n'okuba n'akafaananyi ne kamulaga nti ali ku drip ekitegeeza nti mulwadde. Kati system eno ejja okutuyamba. Wabula ssentebe w'abakozi ba gavumenti abeegatta mu kibiina kya Uganda Government and Allied Workers Union Emmanuel Kato Batemyeto ategeeza nti mu kaseera kano abakozi ba gavumenti n'okusingira ddala mu gavumenti ez'ebitundu embeera mwe bakolera mbinye yeyandisaanye okutereezebwa okusinga okubakaka eby'okugula ssimu ziseereza. Kakati ate bw'otandika okumbinikako omugugu gw'okugula smartphone naye nga ne ssente zoyagala nkebere ku smartphone si ze zinsanyusa ennyo, mwagala kutandika kuleeta buli ake mu bitongole bya gavumenti. Ekisinga okutuluma kutereeza misaala gyaffe, era nabali bemugamba nti waliwo emizimu mu perolo za gavumenti n'ababikola babikola lwakuba nti mubawa ssente ntono. Minisita, tetulina bikozesebwa, tutuula bubi, tetulina transport, obusaale bwonna abantu bwe bakuba gavumenti nga bagala services babukuba abakozi ba gavumenti. Tetulinga ngabo ya gavumenti ne gye tukolera bagala tukuba bukubi n'osanga omukozi wa gavumenti ng'atambulanga nga gy'obeera nti muyizi. N'olwekyo lwaki osooka n'olaba enkola gye tukoleramu emirimu gyaffe. Ekibiina ekigatta abasomesa mu ggwanga ekya Uganda National Teachers Union Philbert Baguma ategeeza nti enteekateeka ya gavumenti eno yakwonoona bwonoonyi nsimbi kubanga abateeka amannya g'abakozi ba gavumenti ku nkalala kwe balina okusasulirwa bamanyiddwa bulungi. Iza kubagulisa smartphone ne bagula ne app ne baziteekawo naye n'otasolovinga ekizibu ekiriwo. Tuteekwa okulaba nti ekizibu ekiriwo tukinoonyereze, kitandikirawa, ani akikola, tukirininge, tusevinge sente n'abo abatalina mirimu nga balina ebisaanyizo kubanga emizimu abagiteekawo bakyaliwo. Ate tofuddeyo nnyo okubanoonyereza. Ojja kusanga oyo ateekawo emizimu era ye kennyini agenda kumaniginga n'okukontrolinga katoba osolovinze. Wadde nga abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo basabye bannansi okwongera okubeera obulindaala ku nsonga z'ebyokwerinda oluvannyuma lwa bbomu ezaakubiddwa mu Kampala ne zifiiramu abantu 7 okwabadde abatujju 3. Eggye ly'eggwanga erya UPDF litegeeza nti wakyaliwo okusomoozebwa ku nsonga z'ebyokwerinda naddala ku bitundu eby'ensalo nga abantu bamala gayingira mu ggwanga mu makubo ag'obunjuwunju mu bitundu ebitali bimu. Omwogezi w'amagye Brigadier Flavia Byekwanso agamba nti bakyalina okukolera awamu basobole okulwanyisa bino ebyokwerinda by'eggwanga binywezebwe. Nga bwe tumanyi ffenna nti boda layini mpanvu tosobola kuteekawo nti ogenda kuteeka inch by inch nti oteekawo omusirikale. Ekyo kimu. Ekyokubiri, boda zaffe tekuliko lukomera. Boda ez'ensi endala oba ensi ezimu ezaakulaakulana oluusi ziteekako obutimba, ziteekako sengenge, ziteekako biki. Ezaffe teziri bwe zityo. Ekyokusatu, abantu baffe ab'oku borders, these are communities which share, sometimes they share blood, sometimes they speak the same language. Actually, they are the same people. Abamu balima sayidi ena, osobola okusanga omu ng'ava eno ng'agenda okulima. Abantu bavayo ne bagenda ne bayingira eri ne balima kooko, oba bano bagenda ne balima kooko. So, borders zaffe bwe zityo bwe ziri. It has a lot of implications. Naye nga security yo esigala ekuuma era all points eziri gazetted ezikuuma n'ezitali ekola ebirala ng'okupatrollinga ng'okusharinga information. Emmanduso mu kitundu kyo. Abayimbi n'abakola emirimu egyekussa ku kuyimba bali mu kutya olwa bbomu ezongedde okubaluka mu ggwanga lino nga bagamba nti n'ebyokubaggulawo mu mwezi ogwa Gatonnya omwaka ogujja biyinza okubeera ebizibu. Omusasi waffe Farida Bongole mu kitundu kyo z'ensonga z'akuŋŋaanyiza. Ng'eggwanga lyonna lirindirira okugulibwawo omwaka ogujja, abayimbi abakeesogesa eky'okuyimba balaze obweraliikirivu nti ebiriwo mu ggwanga olwa bbomu ezibaluka okumukumu byandibalemesa okutuukiriza ebirooto byabwe singa tewabaawo kikyuka ku mbeera eno. Ekyafuna mikolo tubadde tusuubira okututanga era tuli basanyufu tutandise practice zaffe aye tuwulira bino ate bya bbomu. Essuubi lyatuweddemu olw'ensonga kati tetulaba. Tetuli bayimbi bato, tuli baana bayiribi naye kati tetumanyi gye tulaga. Tubeera obubeezi ne bannaye Uganda eragawa akaweerokero
tulina ntino bagenda tuta tuddemu tukole ate otula bino ebya bomu ate nga n'obuyambi bwennyini tebagala butuwa embeera bannange embi gye tulimu oba bateesa ki bateesa ebintu bigenda mu maaso banano tubasanze mu ggeto z'e Kosovo ku Salama Masajja mu kibira wamu ne Makinje nga baweranga 2,000 naye nga abayimbi nga 10 basula muzigo gumu ng'okwebaka bepanga bwepanzi nga n'abamu tubasanze baganga yiddolwa embeera kati ekitegeeza tukutyaka abanyo naye nga tusaba gavumenti obaana baddayo mu Januari tubadde tulina essuubi nti bagenda kuddamu batute naye ate bino ebize ebya bomu kati mweteeseteese mutya mwe nga bayimbi tulina kyetuteeseteese kuba emikisa gyonna egy'okuyitamu kwegamba zaafwa kuba tetulina ssuubi tetulina kyakulya mayumba balando batubanja kati gwe munyumba osulamu nani mulimu babeka basulamu munyumba osulamu abantu 4 ebyaddala mulimu n'omukazi omu naye ate tweraliikire ne poliisi weetugwako mulumu emu ate nga nayo si erumu eryawo nti yeeyagaza zino erumu ziganyegenya twagumira ebirala byonna bibaddewo tubigumidde obulwadde naye ate zibiyingiddemu bomu jjukira omuyimbi akuŋŋaanya abantu ate atega bomu takuba bukoko akuba abantu kati awo tewali wadde ekikumi kye tugenda kufuna tebagenda tuta naye kye tusaba gavumenti webeesobola banna abagaga mwe bali abalina ku ssente bajjeko eno wansi balabe ennaku abaana gye balina okubadde n'abakyala tubasanze ng'embuto zibali mu migongo olw'enjala nga n'abawerako basala okusiibira bitamiiza nga walagi beekokodde enkokola ezibakubwa abayimbi abanene ababalemesezza okutuukira ne Jerusalem Sale akaleega nnika sikyayina sireega sikyayambala nnika lwa nsonga emu sente sirina walagi wa bwerere anyamu bawoya bateeka mu anti ffe tuli bamalaaya bw'okagula nga tukanywa mbanga mugatta walagi ne mugatta ebikoola ne mugattamu ne mtaaba byonna bikasa kibanga kigenda ku mutwe nga tugenda kuyoya kyakulya kya ssente kati tebibalwaza oba tulwala kawuladde baatulwaza dda tunalwala 15 bani ababalwaza bannange baatwerabira bo balowooza nti oba muyimbi oba nti omunene naye ne batafayo fe ababeera mu zividiyo ba vaccine tebafaayo ku badansa nedda tuli bubi bannange tuli bubi tufa bino si bye nandikoze emyaka nkyalina mitono n'emyaka 2 tubambi mbeegayiridde yonna mama Fiina gy'oli otera okuyamba abanaku baabobwe nange enzuuno nzize maama onyambe Salimu yonna gy'oli ntaase naye embeera eganye balano nga bakulembeddwa mu mukulembeze waabwe Saniyo bagamba nti okumanyanga abayimbi abanene babi nnyo n'ensimbi zaabwe eza ssako baziremera bannange embeera yetunyigiriza nnyo abanene bafunye kasente tuwulira nti bo bali savings akasente mulwaki mugenda gye bakajja batunyigiriza nnyo tulina tuyitira madamu Palida tulina tuyita lwaki ngokola nnene nnyo zitya n'amaziga gatuyitamu be bali ku gate wa Jerusalem Sale bagaana bayingira kiraka bateekawo n'abalala abakuumawo abasinga ku basirikale basale ngokola amamizi tukubwa nnyo naye ate gavumenti mutuyambe tuli basajja banaku tukyalina kyakulya kola mutembera tugire muri bavubuka bato mutesetse kola ki tetulina kiteekateeka kukola tebakwekalakasa mu ggwanga kuba tosobola kwekalakasa okuyiiya tuyiyiza n'ebiganye ffe twamanyira ndongo tuli baana ba ndongo madamu Farida kulidde mu ndongo nzaliddwa mu ndongo manyi kimu mulimu gumuki ndongo tata Jerusalem Sale oyambye abayimbi bangi tuyambe zinyina omugugu gw'abaana kati abaana oyagambe yeetunda yali dansa tayagala kwetunda naye olw'embeera eriwo anoonya 10 kubeerawo basula mu nyumba 8 ate 8 musulamu n'abalenzi tukulaba batamidde kale kiddako kibaki ba abamu ku bakyala nga n'abamu abaana baabwe baafa olw'okubasiibya ku walagi bogedde ku mbeera akaana bwe naka walagi kaafa ate oba nali sirina byakumuyambisa siinaawo nsuza abamalaya bayitirivu bangi naye bannange nedda nze nali dansa nga nkola sente zange mu bulungi naye kati embeera ensuseeko ndowooza naatera naggwa ddalu wabula omu ku bakulira ekibiina ky'abayimbi ekyawuma Fiina Mugerwa amanyiddwa nga Masannyalaze balonna abawadde amagezi omuntu okubeera ng'ayingira ssako tiketi nambemu kubanga olina ID ya umma then n'oyingira baba bayingira ssako teri ssako yabwereere nsaba abayimbi bamanye twejjemu kino ekintu nti buli kimu kyabwereere ssako kintu kikolebwa itsize cooperative naye bw'oba oyingira ssako osasula twakina mwenda katonze biri CBS Emanduso nze Farida Bongole mu Kampala mu mawulire ag'ebyemizannyo enteekateeka z'okugulawo empaka z'amasaza ga Buganda 2021 olunaku olw'enkya ziwedde nga Gombe egenda kutunka ne Kyaddondo kufufa technical center enjeru mu ssaza Kyaggwe. Oweekitiibwa Henry Sekabembe Kiberu minisitule w'ebyemizannyo mu Bwakabaka buno ayogera ku nteekateeka y'olunaku olw'enkya. Ku ssaawa 5 zennyini emiryango gijja kuba gimaze okugulwawo. Abaayitiddwa nga wafunye ebbaluwa jangu n'ebbaluwa yo ku ssaawa 7 tujja tukwaniriza era nga tukutuuza. Ku ssaawa 8 gwennyini Katikkiro ajja kutuuka ku kisaawe
enjeru ku ssaawa 8:30 Ssaabasajja Kabaka asiimye okulabikako eri Obuganda era ku ssaawa 9 gwennyini omupiira wakati wa bannaffe ab'Egomba bajja kuba bakyaza bannaffe ab'Ekyaddondo gujja kuba gugibwako akawuuwo. Abayitiddwa ku mupiira guno nja kubasaba okuvuga empola n'obwegendereza. Oluguudo lumanyi lubeerako jaamu mungi kijja kutukola bulungi singa mukuuma ebiseera ne muvuga n'emirembe ne mutuuka mu budde. Omupiira era tugenda gutandikira dda mu budde. Omupiira guno kya ssanyu era n'omwaka guno nga bwe twabategezezza gugenda kuweerezebwa butereevu ku mpewo za CBS nga bulijjo CBS bwekola radio ya Ssaabasajja Kabaka ate era mu kiseera kye kimu ne ku TV ya Ssaabasajja Kabaka eya BBS. Njagala okwebaza Obuganda bonna obugwagizi bonna bwe mutuwadde mu kiseera kino ekizibu bannaffe abavujjirizi n'abantu bonna mulindire ku TV zammwe okulaba empiira gino gyonna kubanga igenda kutolontoka okumala omwezi mulamba nga mugiraba. Ssentebe wa ttiimu y'Egomba Mansuru Kabugo yeerayiridde okuwangula Kyaddondo mu mupiira ogugenda okuggulawo mu maaso g'empologoma. Mukimanyi bulungi Gomba essaza lyokka eryakatuuka ku finals omwenda lyali akawangula ekikopo kino emirundi 5. Mu maaso g'abeene tetuswalirangawo okuleka omuwa essanyu. Olwekyo ngumya bannagomba mwenna mubenga abajulizi atiimu yaffe efuna obuwanguzi obusooka obw'omwaka 2021. Era tulina essanyu lingi okulaba nga twafunye ekikopo kino kitwawangula sizoni ewedde ne kituweebwa okuba nga tekigenda kuddayo. N'ekyo twebaza Obwakabaka. Ye Charles Kiseka manager wa ttiimu ya Kyaddondo agumiza bannakyaddondo nti nabo bagenda kulwanirira obuwanguzi. Bannakyaddondo bakoola basebo ne bannyabo mujje tukubono w'Egomba yesiba ku linnya lya Lions n'Ekyaddondo era Lions ejje lyakaggo epanguzi mbakoola basebo ne bannyabo mujje mulabe ebitone ebipya bye tuleese. Empaka zino ziwagiddwa Radio Chabasa, Airtel, Centenary Bank, BBS, Telefina n'ekitongole ekya NAIDS. Ate okudda ku Uganda Premier League olwaleero Busoga United yetuunka ne Bright Stars enjeru nga KCCF ezannya ne PDF erugogo. Songo Ndupalaka etuunka ne Poliisi mu bitundu eby'omu Arua. Mu mirala Wakiso Giants etuunka ne Tolo United Wakiso. Songa Mbaro ezannya ne Vipers wali ekakyeka mu bitundu eby'embalala. Omudachi Giovanni Van Bronckhorst kati w'emyaka 46 yemutendesa omujja eyawereddwa omulimu okutendeka kilabu ya Rangers ey'omu ggwanga lya Scotland. Van Bronckhorst yazze mu bigere bya Steven Gerrard Omungereza eyayabulira kilabu eno ya Rangers gye buvuddeko ne yeegatta ku kilabu ya Aston Villa. Van Bronckhorst yaliko omuzannyi wa kilabu ya Rangers wakati w'omwaka gwa 1998 ne 2001 n'asobola okugiyambako okuwangula ebikopo 5 eby'enjawulo okwali n'ebya liigi ya Scotland ey'okuntiko 2. Era ono yaliko omuzannyi wa kilabu ya Arsenal ne kilabu ya Barcelona ate yo ttiimu y'eggwanga lya Netherlands yaleko agizannyidde empiira 16 ng'omutendesa atendeseko kilabu z'endala okuli eya Feyenoord ey'omu ggwanga lya Netherlands kwoteeka Guangzhou ey'omu ggwanga lya China era ng'eno ye kilabu gy'abadde akyasembeyo okutendeka okutuusa kilabu ya Rangers bwe yamuwadde omulimu okugitendeka ng'omutendesa awangudde ebikopo ebiwerako okuli ekikopo kya liigi y'abadde ey'okuntiko ekimanyiddwa nga Eredivisie kyeyawangula ne kilabu ya Feyenoord mu sizoni ya 2016-2017 kwoteeka okuwangula ebikopo 2 ebya KNVB Cup ne kilabu ya Feyenoord okuli ekya sizoni ya 2015-2016 n'ekya sizoni ya 2017-2018 n'ebikopo ebirala bingi. Luno lwe lusekesero eby'emizannyo nange John Paul Sebadduka nga tugenda mugebwe sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo era wano weŋŋambira ensonga y'okunoonyereza ku Kukitabantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19 ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli era buli nkya nsaba Katonda atukulembere atukwatireko atulage ekkubo kubanga ntandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalu. Ebyafaayo ebyo byenjogeddeko ebyaliwo mu Novemba bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali mu maziga beetaaga okumanya
abatta abantu baabwe. International news. Gano ge mawulire okuva ebweru w'eggwanga wano ku Manduso gakutuusibwako. Cortez mouth freshener onywedde sigala mwenge oba owunya akamwa olidde garlic wakava ku mmere oba ogenda kusisinkana mwagalwawo fuuyira Cortez mu kamwa akamwa ako kawunye bulungi olunaku lwonna ali mu pharmacy ne supermarket zonna. Cortez nga tumaliriza ag'obudde buno n'agavudde bweru w'eggwanga gavumenti ya America ejja ennatti ku nsi ya Burundi nga nnatti zino zimaze ebbanga lya myaka 6 miramba era minisita wa America w'ensonga z'ebweru w'eggwanga Antony Blinken yafulumiza ekiwandiiko kino kwa president wa America Joe Biden. Ate mu nsi ya Sudani Dachi abawamba gavumenti bazizzaako yintaneti oluvannyuma lw'ebbanga erigenda mu mwezi mulamba nga baali bajjako yintaneti ku mikutu gy'amasimu gyonna. Abeekalakasi ne bagisaba naye nga bakyagugubye naye mu kiro ekikeesezza olwaleero yintaneti eziddwako mu nsi eyo eya Sudan. Bannaffe bagabadde ag'essaawa